Fabulous. Kituufu. Nga bw'otulabye press conference abantu bange bayingiddewo kwegamba buli tables ziri sold out. Yeah, we sold out on tables. Bino ebyokujja nze njja gisasulira wali no ogenda gula bino bakirasha. What is so special about this edition here? Because Travis over now young famous I think because my friends are here. When I in Netflix, I actually got a new family, so we're very tight. Patent what? Fine, let's go. So I think that's really special for me. Yeah. When you get about the bloggers and the media at large, the close next president of bloggers in Uganda, voted, certified and verified. What is your take upon Ismah and people that talk about you, good or bad, and is right here about you? Nzenga bwenchogedde earlier, I think there's sina buzibune mwami Ismah. Era ndoza mwami Ismah kimanyi myaka gyonna gy'abadde ankalakata. Siyingirangako ku page ne mugamba yakagambo. Sikikolangako. Because I mean at the end of the day people are also trying to leave. But bloggers nabo balina okuleta traffic page yabwe buli omu fena surviving in one way or another. So personally, sina buzibune media. Until maybe it touches my kids out. But do you ever lose sleep with these lamentations? Nze nga bonda banzi. Nti banjogeddeko nesebaka. Manjagala mbiddemu enkya mweyongereko n'okwogera mwongere nnyo. What do you like about this old man? Ismah talina buzibu. Ismah abeereyo n'anjajingireyo naye nga tantuukangako. Akutuuseeko awulidde ali. N'ajajinga nga omukazi oyo. Omukazi oyo kino na kino naye nze no. Obutuufu buli nti tusobola okwogera ku bintu bingi nga babloga nga Zari wagambye for traffic for this. Nze nga omuntu personally nali simanyi nti nsobola okufunayo one day ne meeting kwani ku Zari era nga tumwogerako eyo nnyo kuba tumanyi tetuli mukola ki ne wajja Sweden eyo mu Europe tetugenda mu ki mupate tusigala mu bukolido bwaffe eyo nga tukola ki but I want to call up Ugandans tuyina ekintu ekiri amazing nga tetukimanyi omuntu otuteeka ku Netflix nze na DSTV mwe muyina Go TV naye ndaba ebintu bya Zari bino ebintu by'amaanyi n'abantu baleese wano those are very big people era mpita abantu mwenna nti mujje mu pate enkya wabula njagala obbalabula ekintu eki nze Ismah omanyi maaso gange geegalaba bwerijje ku Zari egeni owulire okuva kati obudde buno ofuuse lawyer wa Zari ndabula omuntu yenna wonna erijja ku brand Zari njagala okusaba nkoze bingi mu butamanya n'obutakutuukirira n'ekyenyinda okugamba kintu eki ku famire yo n'omwagalwawo ekyulinze wendi ku lwa Zari kubanga kyemutamanyi Shakibu mwana wa senga wange Mwami Lutaya, Amina. Mwami Lutaya tumusuubira already on ina white beard ncha tumusuubire Mwami Lutaya ali atya abantu badde babuza Diamond anajja ate mutumuza byayita Temudda kyekigenda okunteeka ku tiimu Zari kubuuza bintu ebyo mu Diamond tuli ku Mwami Lutaya yes awunya ne bwota sewage wa Kampala oli awunya abantu abawala b'e Kampala njagala bagamba muvire ddala ku perfume za layisi ojja n'ongwa mu kifuba nga nze nyini kusinga owunya naye Zari awunya ne bwota sewage namwe muli kiri batuukako manyi kye muyitamu mbadde seetegeera era nga nsaba ekintu eki mujje mu white party ab'e Bulaaya mmanyi mubeere ku layini kuba kino kyo olina okukiraba bw'oba oli abroad naddala mu sino emunyenye ya Kampala etamanyi coffee oba vanilla Uganda's best export okuva leero bye nali nkoze byonna ngenda bisasulira yes omuwulidde ngenda bisasulira bipeddeko obasonye ku mutima Zari nze ndi wano okwebaza omukulu oyo w'emyaka 67 abadde ajja ku nedda tofaayo abadde ajja kufa naye ko omugudde mu kifuba wallahi yazze buto nedda tofaayo tajja ate kimalawo ate tunaagwa tutye enkya netwogere ng'abalina superstar w'ensi si kumwogera bintu bingi kuba alina okugenda miitinga abantu abalala ffe tumiitinga mwe mumiitinga abantu ba bulijjo alina abagenyi b'okuholdinga tetuyinza muholdinga for long. I'm very humbled nkusuubiza ekintu eki ng'okyalina Lutaya oyo ebirala bindekere bandekera abalala olaba speaker abandekera Museveni abandekera bandekere mukwano
gwekola gwa kunyirira kuwunya kujooga ebirala bindekere obimulekedde Bumulekedde. Kave wano bumulekedde. bamuya akahaga akasembayo osanga banaye awunya maama genda mu hoteri toyogera n'omulala muveewo ab'amawulire